Chifamana gets depressed. I am so depressed. My heart is broken. I'm holding my tears. I'm just holding. I went to care one. I cannot hold. Italy is even too small for me now. I have cried. I am tired as we speak with you. I am tired of crying. Even I'm lucky tears are now coming. She felt pressures zinkubye sina when I can screenshot for you my account ogambye omuye babakaja osobola omusachinga banange yewadde profile ku Google mbu he's a witch doctor bichibi niyo mamba giteekeko ku WhatsApp ojja kulaba nze no nade manyi justice nezasembyeyo ngolese kiri 10 nade manyi nti million 8. But the money he took, the actual money he took is 23.7 million 23 mu Emitwaalo 7 nga wazimuwerezanga si wamu mu bitundu kubanga tosobola sindika wamu of course ate zirina limits. Okay mikwano abalungi abatulaba waliwo mawulire agakagwaawo gannaku siga ssanyu wadde n'akatono gannaku bambi munnaffe Bamufezze ssente faani waffe mugoberezi waffe for long time bambi yankubidde essimu ng'ali so desperate ali so stressed toto y'essente ezo ze yakabbiwa bakamuba miliyoni 10 mu miliyoni 8 naye nga bannange mikwano okukireeta mbere nga nkibalaga sibalaga tucriticizinge siri kubaleetera mbeera eno mbu tucriticizinge oba tumujajinge wano fere tuli mu kifo kijajinga abantu abasinga twali tuyise mu mbeera bwetyo lwakuba nti abamu teboogera oba anyway kansooke mbateereyo mulabe byabadde bitya naye nga bannange tukusaasira mukwano era singa tulina kye tuyinza okubaako singa tulina solution oba singa tulina kye tuyinza okukola naye kambateereyo mwerabireko. The problem is like this. A guy on Facebook met me. When he met me, he started telling me a lot of things that there is a person who I wasn't on the main issue I wanted to go into that thing, but the guy was like, this doctor helped my wife to get the ghost out of the person, that out of the wife, because they sent a genie to the wife and the doctor helped the wife. Exactly. So this guy was like, even on addition to helping the wife, they even make money. I don't know how they make the money. Me personally, I don't know. So I was hesitant about the procedures and the process, basically. But now I didn't have the money at the moment. I told him there is the same person who has taken actually 100 million Ugandan shillings from me, which is around 20,000 euros. What's the gate? Uganda. Wali yasooka Kenya yanziba million. When I converted to Ugandan shillings million 10 okitegeera ngera naye akugambye ebyo nti no mizimu biki nga ono naye twasisinkana in this manner that also a friend connecting me naye kati ne banziba actually they are not real banziba okitegeera friend naye yali mu ddiiro. Exactly, that's what I got to realize okitegeera. Mukwano gwange Tanzania nangamba Esther wuliriza njagala nkutegeeze oyo mwenyini ali ku deal kati nengamba yes because right now I am connecting the dots and I am coming to realize oyo mwenyini naye ali mu deal. So they didn't take this time around, they did not actually squander a lot of money from me million ebakubba ekizimbe kiramba wane Uganda nga mulimu abapangisa agamba tata wange ekyo kintu naye neyewunya nagamba mwana we omuntu osookuba n'ennyumba nga zivaamu like million 5 every month.
Shifa, when I tell you that I am dying of depression. Uganda about to take 8 million as we are speaking with you. 8 million. I have all the evidence that you can calculate the money. 880. 8. This one took 8. 8, not 8 now. The first one took 8, and then there is another one. Shifa vanzi. Tubaweereza ebintu byonna ebibalaga nti you shouldn't just trust anyone. Abantu ku social media baafuuka nsolo, abalungi batono nnyo. Era Shifa ono guy ndi munyonya olaba sirozangako kugenda like to do somebody's bad thing era sagala mbakose, but I want them to return every kubon of mine they have taken. Shifa sente zendi kwogerako kati ndina mwanyinazi is a sister, right? It's mwanyina's a brother. Mwanyoko is a sister. My sister is supposed to travel to come abroad for studies. Nga sente zendi no bookingirako ticket. Mwana gwe Bamufezze sente. Tata wange ali kunkubira n'essimu situwa si picking up because the money was for accommodation. Kubanga ono ali kuja on self-sponsored. Okitegeera. She's coming as self-sponsored. Ate tasobola kuja ne sente nyingi through the airport because she will be questioned. Kati they send me the money and I keep account. Okitegeera kati bansindikira sente nenzite. Shifa, when I tell you that I did not sleep last night, osobola kikiriza mukazi okitegeera ate abantu abo nga banaakubba balina emikisa kuba otuula n'oweebuuza kino saakirabye ne kino lwaki obwongo bwange tebwagasse kino ne kino. Shifa, when I get stressed, I am so depressed. My heart is broken. I'm holding my tears. I'm just holding. I went to care one. I cannot hold. Italy is even too small for me now. Stress is in kati bw'obakubira essimu baziggyeko. Bannange tebaziggyeko kumanya abantu beekaza tebaziggyeko mukazi munnange bannange nze simanyi kugamba ki. I have cried since yesterday. I have cried. I am tired as we speak with you. I am tired of crying. Even I'm lucky tears are now coming. She felt pressures zinkubye sirina when I can screenshot for you my account. Sobola ku screenshotting the accounts zange. Kati sente I can send you my accounts. Sweetheart, sente zitwala bo bakugambye nti bagenda kukolera ki? Okay. Sente zitwala babade bangambye nti no, they are going to make for you money. You get the point. I am just being very sincere and open to you. The bangamba such kind of thing. Katnange nengamba, okay, let me try it and see. Nange Buno bawe sente bazizazeemu endala. Okitegeera, that is the thing. Abantu botamanyi. Ate they are like this type of people. I think bali mu country and then bakozesa numbers for another place. Kati you think they might not be in Uganda? I feel they are not in Uganda. Wane Uganda nsobola n'oggula ennamba ya Italy n'embeera nga nyina ennamba ya Italy. Waliwo ebinamba simanya babiyita biki. Omuntu asobola okukyatinga naawe nga akyatinga naawe akulaga ali mu America. Nenga ali Uganda wano nga tatuukangako wadde Tanzania. Nenga yakulaga ayina ennamba yonna like abantu baba n'ennamba wano bangi nnyo abafere. Nga ayina ennamba akulaga ndi America. Fe waliwo n'abangi abaagala otubba channel zaffe ku social media ajja n'agamba I want to sponsor you. Ng'olabira ddala muzungu ataddeko n'ennamba yennyini ekyatinga naawe ng'alaga ali Canada oba America. Nga bali wano nabo nga boogera bulungi Luganda boogera Luganda bulungi bali wano Uganda. Let me now tell you the way the trick is now. Okitegeera gayo omwanjogeza Luganda bulungi eyanconnectinga kono gwe bayita mbu Baba Kaja yanconnectinga ku Baba Kaja mbukati Baba Kaja yo musawo ye mulogo.
okitegeera kati ono yakonectinga kiriwa kiti ono yakonectinga ayogera Luganda naye Baba Kaja yefuula nti tamanyi awulira Luganda naye tasobola kwogera Luganda ati yavira Tanzania kati yayogera Luswayiri edda n'Oluswayiri yaŋŋamba talumanyi kubanga nagamba Omutanzania ki on this earth tamanyi Luswayiri because the core language in Tanzania abasomerako mu masomero agalimu Abatanzania n'Abannakenya tumanyimanyimu Kenya nze gwolaba ndi Munnakenya naye nazaalibwa e Uganda n'ensomera Uganda kati ninga munna bazadde bange Bannakenya okitegeera naye Oluswayiri ndwogera bulungi kubanga ewaka tukozesa Oluswayiri okitegeera kumanya we wali trick wano we batuukira nabba wakugondeza n'owaayo ssente bannange bantu bazibu wano e Uganda obadde okimanyi nti abantu nga 6 basobola okutuula ku ssimu nga bakufera naye nga bayina ayogera ng'Omujamani ng'ayogerera mu nnyindo bamuyina bayina ayogera nga Omuyindi ne bagamba katukuwe Kapuulu n'owulirira ddala nga Kapuulu yayogera Muyindi nabo we bali wano ne bakuyiya ne bagamba simanya tulina bye tugira biki kinene ki ebyo byonna bikola kinene ki like I sat down to ask myself why like seriously why abantu abo Eva ebiseera ebisinga baba lucky akusa baba n'omukisa kuba kati otuuka booti ngoma zo ziwaayo kati gorioalizinze otya nti bakubbye kati no one thing I realized banzibye kyabadde bwe kiti omanyi omuntu watandika okubeera inconsistency kati no ng'okyusakyusa ebigambo byo nenzija neŋŋamba nedda ndina okulowoozamuko wano nteekemuko obwongo like you tell me this thing right now and then you change okitegeera kati no mukukyusa ate nze bambi nkubuuza ebibuuzo omanyi at first they looked realistic kati nkugambe the way Bamufezze bulungi leka kati nkugambe where they played my head that I could not think olaba no mukuka bwe nasanze ku Facebook nangamba let's join money together olaba let's join money together and then so that you get a lot of money so that you will divide with me olaba how he played me smart nemugamba wobeera sindikira oyo musajja ssente nange mpereza evidence nti omusindikidde ssente the guy was not bad nasindikira ssente okitegeera evidence naye asindise ssente I can send you the evidence that this guy had been sending this guy money naye kati the problem is here that kati inze same people nasindika wali ssente nendaba nti asindise naye kumbe nze it's a way to kukula me you are understanding my play the game here this is how smart they played me. I did not realize. I had an account. Now let me tell you, government yeno yajatuwa sent during COVID. Attend the Saturday nali kola by that time. So when you are working on the system, it shows that you are working and you are getting money above what the government is going to give people. So for me, they did not pay me that money. Unfortunately, nendwala in the process. My contract was jeopardized. Like my contract was cancelled. So basically, I had to stay at home for like 4 months. Kati government okulaba ntino I've not been working for all that nebampa sente ezo kumpi million meka 7 zona naziwadde to go that account nengamba bampadde sente nenkwata sente mangu basindikira shifa bana stress ziri kompyuta wano if I tell you that naye ate obuzibu okubeera zonto you may not believe kubanga bambi shifa leka nkugamba amazima mbadde sirina sente bansanze ku kaseera kazibu nga I wasted a lot of money at first kati sirina sente I know obuzibu ne bonsaba contact zaabwe nti bakuyambe kyentyamu they might end up also asking for money bwe buzibu kiringanga nti bakubbye ebintu olinaga ateekamu ssente tubakwate kyokka you continue spending
kuba byabangawo wane Uganda oli ne bakubba oba dduuka oba nnyumba nagamba nyinayo gwe mmanyi asobola okuloga ebintu ne bidda. Simanyi how it works, but the biggest percentage bendabye buli aleeta musimanyi omulogo aloge we bayise babikomyewo. The biggest percentage sirabangayo nzadda nampa bujulizi nti ebintu bwe yayongeddemu ssente byazze. naye ono guy mulabye ono guy ono particularly mulabye program ye mu following bagenda kwongera kugamba kati ogenda kutunulamu olabe ze bakubbye. Ogenda kugamba ze banzibye ze nnyingi. Kati bano boyagala bakwatira ababbi bagenda kusaba sokolete ya 3 leta ya 5 wogambe just ya 5 njagala kununula nnyingi kampe ya 5 ago. Okitegeera omalirize nga ato spending ze sente z'endala. Ate nabo bongere kubba already ng'oli mu buzibu. Kyekyo kyentyamu. Kubera nabo bajja kugamba yes ogenda tuuka olabe ng'obusente bwe bakusaba ogambe customers oli atandika akusaba ya 2 3 n'ogamba obwo buti. Kubanga olaba oyo muwala Stella nayagalako okukola naye ati first okitegeera. And she asked me for 700,000. Nengamba mukazi ono. Kati ne mugamba omuntu asooka akuyamba omusasule ku ziri ze babbye. Ne mugamba kale omuntu bw'aba asobola okukwata ssente ezo ze babbye akwate ssente ze babbye azinunule. Owulira bw'aba asobola ozinunula tumusasule ku ezo zakomezzaawo. Era kituufu era okukwata ate mu nsawo y'omukwano oyongeremu kigenda tekkuluma nnyo. Kuba kati ekiriwo wano kiraba buli muntu ayiyiza ku munne buli omu kati afumba bwongo. Buli muntu obwongo bwesera kati abantu bakanudde amaaso si byangu wadde n'akatono. Bw'oli bw'alaba ayinamu akasente gwasobola okuyiiya nga bw'asobola. Bwe buzibu sigamba nti nkumalamu maanyi nze nsobola kyongamba kye mazima kyongamba what you are telling me it's the truth. Abantu bakozesa nnyo embeera ng'amaze okulaba nti you are desperate. Kati nganze wonkubiridde ongambye kwata kati essimu ntidde n'okutya by the way nensooka nva ku byenkola ne ngamba waliwo omuntu anoonya bubi nnyo. In fact badde nkuddamu hayi bwoti n'okubirawo. So kati omuntu buli waakulabamu eyo embeera gy'olimu right now watandika okuyiyiza. Kirungi nti eyo embeera onkubidde ng'olimu eyo embeera n'onkubira. Kati oba kkubira muntu nga naye wamusanze dda nga naye byamuweddeko naye anoonya waafunira. So eyo embeera yennyini gy'onkubiriddemu essimu awo embeera esinga okubbisa abantu. Desperate okubeera ng'omuntu oli desperate ku kisembayo. Naye kati olaba buli wofuna obuzibu sooka okakkane tokola decision yonna mu kaseera k'olimu right now. Oba ogenda kwongera kola mistakes. Kati sooka ekintu okirowooleze ku worst scenario. Omanyi nze ntuuka ng'ekintu saagala kikkiriza kati wooli toyagala kukkiriza nti bakubbye. Naye kirowooleze ku ssaawa esembayo nti ekituufu banzibye ate siina wadde 10 banzibidde mu kaseera akazibu. Ekyo kyosooka okikkirize. Banzibye nakikiriza dda kuba eggulo nakikiriza banzibye. Kubanga olaba omufere wobeera ng'omutegedde takuddamu ate. Kati watandise awo mubuuza ebibuuzo ebiraga. No sente singa wagambako nti kansindika omuntu wange azireete. Muweereza address sente bazireete mu kaashi. Okitegeera mu open place tugeze owaayo sente. Oba n'omugamba kankulagirire waliwo omuntu wange alina office bw'ati munonewo ssente awo wennyini wewandi bapimidde. Tebatera kwagala basisinkana bya bba wa cash. Nono muvuka bwe twasingana ne Facebook bwe tubeera tukola calls ye tandaga face ye. Nga mukola video call. Ye yateekako video call. Ate nayo video call yennyini. Video call yennyini singa mwali mugikoze n'alaga face era oba osobola ogirecordinga video n'ogisigaza nemmwe muwaayo ssente nga kubanga nandi screenshot his face.
Kyengamba naye omanyi nti bwe baba banaakubba ebyo byonna tobirowooza era sikunenya sijja kujajinga mukwano ffenna twali tuyiseeko mu mbeera bwe tebaba banaakubba nga bakuyiiya obwongo obudda luvannyuma n'ogamba why didn't I see it coming lwaki saagatta kino lwaki saakiraba era sigukusalira naye nze kyenkusaba kakkana omuntu yenna gw'ogenda oggwa mu ngalo ze bw'otyo mu mbeera gy'onkubiriddemu essimu agenda kukusaba ssente ate ajja tandika na ntono gwe z'onaawulira nti ntono omalize ng'atagambye yongeramu bw'oti tukole bwe tuti gamba akaunti zange tezirina I can screenshot it siwulira musaba n'okusikrinish banange akaunti yange terina ssente completely nze ŋŋamba sooka okkakkana okikkirize mu ggwe nakikkiriza dda kubanga already I have known they have duped me they have scammed me sina kyakola nze nzenna ndi wano bannange if I don't know if you can even feel my tension kubanga bannange obulumi bwenna jjukira n'abantu bo bennyini olowooza bbi banyonnyola ku ssimu b'otali nabo ate bwe baba banaakubba ebiseera ebisinga tubulwa ekirowoozo ekyebuuza ku bantu bwe buzibu obwo we banzibira 20,000 euros nagambako famire yange bajja ne bakitegeera naye kati tata wange naŋŋamba ku lwaki tewabuuza bantu 20,000 euros miliyoni 10 ez'e Uganda n'evidence bolaze kusindikira mukazi munange kubanga pressures zendina tozimanyi I have frozen I feel frozen tulina hita ne munju naye I feel frozen completely kama kati ku Facebook beeyita baani abo kati oleka nkubuulire banange abayaaye bantu bazibu nnyo banange simanyi omuntu atula wansi n'olimba omuntu bayaaye bazibu nnyo ono ga yefuula omusiru okitegeera yefuula omuntu atamanyi technology kati no in that process you can easily believe him omanyi omuntu we yefuula omusiru you are prone to believe in them kati ono ku Facebook nsobola yayita Daviko promoter Daviko promoter such a kind of a name Daviko promoter naye to my research siye okitegeera erinnya lyakozesa kubanga n'ennamba z'akozesa you might find it actually it's not his zireeta amannya ku mobile money zirina amannya ge zireeta yes zirina amannya ge zireeta naye to my research this person is using other people's names to get money but ye n'abeera ng'asigala ali safe zireeta amannya otegera leka nkusindikireko evidence emu where I sent money this is one of the names the person uses when collecting money naye ono si omufere original wali oyo y'omufere original yennyini oyo yeye olaba oyo omuntu omu omufere original bali the same course they are the same people okitegeera they are the same people naye waliyo master abakozesa yes wano ndaba you sent 512.95 euro yes njirabye receipt that is about 2 million Uganda tu omuntu gwe waweereza bamuyita Yohannes Gidi ekitegeeza bagenda ne baregisteringa batya gana amannya naye bannange n'ezo kampuni z'amasimu babawa bulungi ennamba nga ziri registered yeah kati
kati leka nkuwe bloka uno bloka leka nkusindikire namba ya bloka uno era ono muvubuka nze simanyi ate nze sagala nnyo kwerega n'abantu. I don't like to kwerega with people too much because when ntegeera nti obadde onfera nze nkwesonyiwa. Wano wasooka n'omuwere waliwo ate ono birimu ye kati oyo original birimu ye Barnabas birimu ya kina Uganda cha Uganda. Is it a Uganda name birimu ye? Is it wegamba abantu bana Uganda? Yeah, bana Uganda. Anti Gambia n'oba oyagala ayogeranga mu China bamuyina n'oba oyagala ayogeranga mu Yindi. Kati oba kijja kitate n'oweereza kwono n'oweereza kwoli ab'enjawulo bannange. Anti kubanga nedda olaba when you send big money on a phone sometimes it does not money. Okitegeera. Kati leka nkuwe guy ono bamuyita otya foods and what kubanga that's how his name came to be saved on my phone. Kati ono gwe nkusindikidde food and privileges bamuyita Beverage. Yes, bamuyita yangamba manya erinnya lye bamuyita Alex naye ye yanconnectinga kwono omusajja. Ekintu kyabwe kiwanvu. Okitegeera. Bannange. Oh. Bannange. I feel sad for you. It's very bad. Ate bakyabba abantu abalala nnyo bwe batyo. Ate ne bebabbye bangi. But simanyi kubanga kati no njagala ompa amagezi wano nkaka n'omutima omuzadde yampadde how the money I'm supposed to book my sister's ticket with ngambota tata wange mugambota tibamfezese nenga wakibalaga nti ziina ne kye zigenda okukola bo ne bakugamba katuzikubiseemu okitegeera ofunemu tayimuzitu annange ebyo bintu tebiriiyo ekyomanyi ebyo bintu tebiriyo ge mazima bannange I don't know bannange I wish people could know the pain they put people into bannange Mukama Katonda just give me strength kubanga byendowooza bya bingi you don't know nali simanyi obulamu bwange I can be stressed leka nkubulire n'obulamu bwange bukyuse kubanga nkubiddeko omukwano gwange n'angamba yesterday I've destroyed you era ningamba kubanga how I feel I am compacting me ngezaako kwe compactinga okitegeera ngezaako kwe compactinga naye babibirennye omanyi wali ebintu bikusukkako byendowooza bye bingi byengezaako olowooza bingi Sarah said the whole night even if you have to do a video call with me my eyes are swollen era simanyi ova bannange I don't know mama wange mukazi alina pressure sisobola namukubira kubanga bagasobola naye bambe mukazi watu alina pressure I am really trying to see I can imbeerero sigenda fuluma bagange ngenda beera kuloba waddamu meseji yaabwe nti nga zoli nange nejusa olunaku I started really knowing this person bannange nejusa bannange abantu nze mbeera mbagamba 95% ku social media things ebiriyo tebiri real. Like the problem is faking obulamu bafakinga bebisinga 95% ebintu ebiri social media tebiri real. Shifa banange singa omanyi kyendiko nange singa omanyi omuliro gwendiko nkitegeera na bulungi era nze singa nnyina kye nninza okukola singa nina kye nninza okukola like sleeping down in Kabe. I feel like sleeping down in Kabe and those are kubanga you know I am a student ukitegeera I'm a master's student nkola finance in masters and
byesomero omusoke byesonyiwe ngende nkubeekyeyo in another country ne pamiti yange tenabafuluma, so I cannot leave Italy. Oh my God, I am all messed up. Singa ndina pamiti nandivudde Italy nengenda nenkolako maybe ku mwezi gumu nenfunako nga $5,000,000 nensoka nenzikaka. Pamiti tenafuluma okitegeera, pamiti tenafuluma, service etandika lwa Mande bannange nze nandi wano Katonda anyambe kubanga ekizinga obuzibu kiri mu sistawo kati no kiri mu sister wange ate she's supposed to travel next week. bannange kati tegeeza oba olina okuba ne ssente zino. That is exactly oli kuntegeera. You are understanding where my pain is, Shiva. Yes, I must have this money kubanga upkeep osobola okukimira naye kirimu okuba nti bambi olina okuba ne ssente zino oba otyo nze mbaddeko I've stayed abroad. It's now my 5th year in Italy. Nze nsobola okuyiya. I know the streets, how it works abroad. I know. Omanyi kati sente zino I planned when my sister comes nze sagala tetekanye like to have stress abeere ng'asoma at least nga talina stress yonna okitegera kubanga I want to meet the landlord on Monday ngende nsasule sente za myezi 6 so that when this girl comes she's new in the country asettling okitegera naye nga byo ebya sistawo by'okutambula byonna flight ye biki byonna ebyo biri fine. Nedda, the money I had given out is the money for flight and even rent. Wawadde bana babbi. Bannange ze nabawadde okitegeera. Kwe kuli neza flight. When I tell you that ndina kutya okwogera tata wange yankubidde ssaawa emu, I can screenshot for you when my daddy called me. Omanyi kye ndi kulimba tata wange kati ndi mulimba ebintu bingi ndikugamba amazima. I am telling you the truth. Anti kati omanyi lwaki ate oli mu kukola damages endala obutagamba taata mazima kubanga bw'obagamba kati maybe osanga okwewola okukubira ku bantu kyo kino ekyokunoonya ababbi right now ky'oba ovaamu ekyokulowooza nti tugenda nnoonya kati ababbi baleete ssente wabula the issue is sente zizze zitya sister wasooka afune ekya flight then kino ekya land road buli kintu omanyi otuuka ng'olina kihandolinga nga bwe kiba kizze nga bintu byakutala afiya kati nkubuulire put yourself together talk to your dad soko praying to God before talking to him then talk to him mukama akuwe strength ne dad wenyini amugumye ku byogenda omugamba kubanga wotuuka ku last minute at the end of that day nobonetooloola otya kigenda kumanyika nti sente tozirinaawo kubanga oli alina traveling buli kimu balinze ggwe kati bw'oba oyogeddeko ne daddy wo nekye neebuuza ayinza oba nga otya ng'agenda travelinga week ejja ate nga tannaba kukola gundi nga tannaba kubookinga flight tannasasula flight to book kubanga you just book flight of Wednesday kubanga okitegera I was to book on Monday tomorrow to booking a flight here Wednesday. Yeah. Okay. Anti kati bajja nabo kugamba ekyokubba bajja kitegeera nti bakubbye naye bajja kugamba lwaki towatugamba ne tugattagatta obwongo kyensobola okulimba wano ngenda kulimba nti account yange bagihakinze can say that my account my debit card was hacked. I didn't know that it was under control. Otherwise wandi kibagambye bukyali ge mazima bano Facebook bagijjeeko oba ekyaliko abantu abasinga wano balina engeri gye batwalamu abantu b'ebweru kati gwe balowooza olina ekisawo kya ssente emitwetwe mbw'obwo bwe watoddeko mbu tebukuluma bwe batyo abantu bwe batwala ssente z'abantu bwe batyo bwe batwala abantu naddala abantu abali ebweru bo babatwala nti
olabika ozinozena ku muti ate kati balaba omuntu bw'oba olinaanya abazungu ojja kunoga bunozi ku muti ndowooza bamanyi tojja nakubira muntu wadde kukifolowinga kifa leka nkugambe nkubulire wantu abroad is the hardest place you can survive from. I know. You don't see, I'm telling you. Era banako omuntu abadde abroad for years era oyo muntu omulekanga kubanga bambi nze ekinyambako lwakuba nti ndi student naye because I'm finishing my master program this year by September it will be really graduating naye kati ngenda ku becoming a hustle on my own, standing on my own. I pay my rent, I do everything on myself. Yokutegeera nga nze mmanyi kye ngenda okulya. Ate bannange omuntu ng'anaakubba oba bakusangako ki ku mutwe nga bwe mbagambye ebyo bikyagenda mu maaso bye muwulira bingi nnyo nkyabawa naye si ye yekka abasinga kyali kitutuuseeko abasinga kwegamba bali batubbyeko nze nange banzibako mu mbeera oli bampa n'abazungu ku ssimu ssebo oli n'agamba yogerako ne mukama waffe omujamani nayogerera ddala ku ssimu omujamani we yamala ne bagamba leka tekatuyite munnaffe bossi waffe okuva e India Kapuulu bannange oli nayogerera ddala ng'olaba mu India ayogera nenejjako ssente zonna zennina nenziweereza so kati okubaleetera bino mukwana ate tuhagala tuwonye omulala atanayita mu mbeera eno naddala bafanzi baffe wano abatulaba ne bw'oba ng'oyinako amagezi bambi ku kino ekyamutuuseeko osobola okuba nga ate naawe otuwa obubaka bwo oba ng'okyogerako bannange bikwasa ennaku nnyo nnyo nze mbabuulira katugende mu maaso gundi yaabwe ekyaliko Facebook anti kyentaddeko nkulaga page eyo gye nasisinkana ono omuntu kubanga ku ssimu si installinga Facebook kubanga ebimali social media malira budde kati I use laptop. Let me switch on my laptop. bonna bakozesa eyo account like that is the only Facebook they have. Food and privileges gwe nasukikana ku Facebook okutegeera. Yes. Kati oba yakutwala atya mu byokozesa ssente ate ngeri yeyita food and beverages bannange. Leka nkubuulire omanyi life is a funny something obulamu bwe kwewunyisa nnyo okitegeera that this guy I think he had just straight to point what he wants to work up with me okitegeera ya just straight to point n'agamba nti waliyo omuntu asobola okuyamba ate akola yayamba mukazi wange nze ndikubuulira yayamba yamugjamu ejjini ate namala n'awa mukazi wange ssente yamuwa 150,000 million Ugandan shillings. Kati mbu ng'amwebaza ki kuba na jjini nti alimuguzeeko nti amuguziza jjini. Olira nti nagenze kwoyo dokita nti agenze kwoyo dokita n'amuyamba kati dokita bw'omugamba nti toyina ssente yakusindikira ssente n'engamba so who does such kind of work? Tebisoboka. Kati olaba nze wano of course tekisoboka kati nange kati kyendaba tekisoboka it's propaganda. Nze ebintu byonna ebyo mbulotale wangula teekamu simanya biki nze byannema nze nkirowooleza ne ku kisembayo nti nze kati nze sina n'okulonda ssente nze kati sina na mukisa gulonda ssente mbuno mbe nga ntambula ndabe wadde ennusu 15,000 nzironde kati nze sisuubirira mu kintu kyonna kyamba omukisa gwangwiridde nnonze ssente oba nfunye ez'obwereere kyekintu ekisembayo mu bulamu bwange n'omuntu akutte embu nampadde ekyo mba nange nkyewuunyana nnyo sikirowoolezaamu mbu simanya zizaale nze mmanyi it is always hard work suubula kino teeka wano tunda ofunyeeko omutwalo kola oti kyekyo kyemmanyi naye bannange ababbi balina omukisa ate bakusanga ku mutwe nga naawe oba for sure bakusanze mu kaseera nga weetaaga ssente. Exactly. You are really very so intelligent. I follow you
and I just think maybe, but since you are very intelligent, you really see in all corners. You are very, very intelligent, trust me. Kubanga buli kono girabako okitegeera. I like this. Kubanga ongandi amazima. I have to accept they stole my money. You are really very intelligent. Tegeera. Kubanga kigenda kulwaza omutwe, kigenda kutraumatizinga nnyo. You're going to do more mistakes. Ogenda kubbibwa nnyo. Nnyo. Accept it. So can we take it together? You talk to the dad. Era ngenda mugamba omanyi ngenze kucekinga account yange kubanga bannange mukama kati agenda lowooza ki nga muzadde. Agenda lowooza ki? Simanyi nakumanya. Ate omanyi this time wrong naye gwiridde taata wange nga mmotoka ye y'ebikajjo tetambula. Kati my dad is also bankrupt. I have my sister in Kenyatta University. Bamusasulidde fees. Musajja wattu ali stressed. I know. Naye ate mukubireko musalire amagezi wamu. Two heads are better than one. Yogera naye kigenda muluma nnyo okubanga towamugamba. Olaba munsi manya nti Katonda takusuula mu kizibu nga takikugjeemu. Ebintu ebimu eba test. Kuba kukugezesa. Gwe manya there is a way out. Eva mu buli kizibu wabeerawo way out. Kati gwe linda way out egenda better, but gwe keep on doing the right thing. Kwe kwogera nabo nobeera open. Gwe just know there is a way out. Katonda yamanyi nange sinza kugamba nti egenda beera bweti. Kye nninza okugamba. There is a way out. Katonda banange no ntimpo singa banange Katonda mpako just a man that I can fly and meet this. Banange sagala nalowooza. I can meet these people mpakole ekintu kibi nnyo. Naye nabo Katonda ajja basasula bw'ataasasula ebbeera balina ebajja osasulira. Lwakuba ekiruma mu bantu abo abakola ebintu ebyo baana baabwe be balekera obuzibu. Kuba bo bayinza olowooza mbu bajja kukola bw'ati omuntu alowooze nti ye ssente agenda ziteeka mu bantu be beeyagale. Baazitaddemu ye bw'atasasula at least bali bakisasulira. Naye oba batya gwe lwakuba nti tebajja ni kizibu ne bakifunira mu maaso go. Naye nga bwe bazifunye n'ozikaabira ago amaziga g'okaabye era zijja nabo bayita mu ngalo. Gundi Facebook ogirabye? Ati mkyaloginga in my details to get the Wi-Fi. Kuliko erinnya ani David ki ate oli wangambye babani simanya. Nedda ono gwali kusindikidde namba erina 66 esembayo okitegeera. Eno namba erina 66 oyo gwe bagamba nti omusawo gwe bayita Baba Kaja okitegeera. Omusawo ye Baba Kaja yava Tanzania. Baba Kaja. And yes, yava Tanzania ye origin ye. His origin, he's a Tanzanian. Naye mu Tanzania atamanyi Luswahili abo bafere bano. Amanyi naye ngamba nti awulira Luganda aluwulira naye tasobola luwogera. He knows only English. Naye ate olusango lwayogera bambi kubanga I've been in Uganda for so long. Luzungu lwe lwalimba na Uganda because you know at least Ugandans there's a way we speak English. And you can tell that I am speaking to a Kenyan, I am speaking to a Tanzanian, I am speaking with a person from Zimbabwe, and I'm speaking with somebody from Botswana. There is a way English is different with the way of accent. So together. So with this guy on phone, Tegera Ntino, Onosimu Tanzania, but Tanzania they don't have that fluent tongue of speaking. Bakaja osobola omusachinga banange yewadde profile ku Google mbu he's a witch doctor bichibi niyo mwanga giteekeko ku WhatsApp ojja kulaba yewadde profile ate ze bangade sina basawo bafere sina basawo tebakola busawo baferera ku busawo okitegeera nekati kubanga bandi kugambye ebyo ebyejjini
wandigenze sibiina amajinni biki omanyi omuntu ng'anaakubbiramu ebyo ebintu by'obusawo asooka kulwaza bwongo n'akulwaza obulwadde bw'otayina mentally you become sick akutandikira mu byejjinni otye you get scared olinza n'okutandika okwefiiringa nti oba ogayina oba oliko ekizibu omuntu asobola n'okukuleetera okulowooza mbu toyina mukisa bonaakola oti olina omukisa kyokka olwedde olina omukisa gwo ne gy'oli bangi abeegomba okujjayo ne w'omalira eyo gundi yo gy'osoma you're going to make good money naye omuntu akuleetera okulowooza mbu toyina mukisa it's because oluusi tetukkiriza mu kifo we tuba tuli nti waliyo ate okumanya nti noono gayi yabadde ayagala kumanipulatinga olwajjo nankubira essimu nayogera naye kati nno nayogera that thank you for believing in yabadde aŋŋamba kati nno manyi the spirits like akugambe yangambye bwe but actually I can even screenshot for you his message yangambye the spirits are not bringing you the money because that they are seeing you still have more money in your account. Yamugamba, please don't make a fool. But too many accounts zange, the active ones and non-active ones. Ng'akulagamba waddeyo ntono yongerayo spirits tezijja kuwa kuba zirengedde nti endala oziremedde. Okimanyi nti ate koobere ng'oyinawo ezo oba kubaawo like miliyoni 5 oba 8 oba plus wandisigadde ogamba waaye kampeeyo kituufu wandibongedde kituufu it's not a lie kikibeera kiri nnyo omuntu wallahi kubanga bambi it's not the first time they are doing they have squandered money and the first time they squandered a lot of money. Omuntu munnange olaba abantu bonna abo kubanga ebintu ebyo biraba ebyo ebyobusawo Buganda kitwale nga kati mwabali ebweru olaba nga counseling we bagamba nti gendako ewa marriage counselor oba gendako ewa psychiatrist okitegeera kati eno balinga be basawo Abaganda nti bwongo akukwata ku bwongo either okukujjanjaba nga jjanjaba bwongo oba okukulwaza kati yalina amaanyi agakulwaza n'agakujjanjaba asobola ye kennyini okukulwaza ate n'akuzza nti akujjanjaba but at the end of the day kyonna kiri mu counseling birimu ebyo kulwaza mutima kutiisa like mind yo ye yennyini nga yakwetandikidde nno okukulwaza kuba asobola okwogera ebintu atunulira age group yo kati akulaba osoma oli student of course amanya student oyagala sente zizaale oyagala mikisa ofulume ne grades ennungi ofune omulimu omulungi n'obufumbo oyagala omusajja anaakwagala let me now tell you Shife kinewunyisa ennyo wano I went only on interest of money. I didn't go for any other things to trust me. But ne batandika okuŋŋamba n'amagezi tugaba nze ne ŋŋamba kati bantu by'amagezi bangambya ki nze sibyetaaga bamaze okusoma nti oli mu ssomero ebisinga nno bye bakujjanjabiramu ye gwe abyeyogerera kwennyini bakutandika na kantu katono gwe kennyini ogamba nze gundi ndi mu ssomero nsoma ye Uganda bwe kiti ne bakupima kati ate bo kennyini ne batandika okujjanjabira mu ebyo byennyini byokola nga gwe abyeyogeredde olugira n'ogamba ekyo mukitegedde mutya okumanya bakola nnyo bategedde ne kino already abaakusomya okusinziira ebitono by'oba oyogeddeko kati nze ebitono bye twogeddeko mba mmaze okukusoma okitegeera ne batandika okuŋŋamba banange n'amagezi wonna omanyi ali kuŋŋamba ebyo bintu byonna byonna ono muvuka eyankonectinga kwono musajja okitegeera sajja ono muvuka eyankonectinga kwono omusajja yali kuŋŋamba ono musajja agaba n'amagezi aba students bagendeyo ne babeera bakasazo nze ne mugamba banange ebyamagezi tuli ku ddiiro ddala bw'oli kuŋŋamba ebyamagezi ate ebyo bijja oli ku bizinesi ya ssente nti mbawadde miliyoni 8 njagalamu miliyoni 16 bo bakugamba nti bakuwa amagezi omanyi they told me to get them 32 million 32 million that is 8,000 euros of which is sente nali nazo before I was scammed sente nali nazo
naye kati right now after being scammed bantwala mabega nnyo ne project zange ze nali nkola kati sitazikola because I am already bamaze okubba ziri miliyoni 100 million Ugandan. Exactly. Naye okimanyi nti eyakupanga ne bakubba ziri era ye yakusetinga kirabika ne kuno ne bakubba nga bamala oli yali Kenya bano bali Uganda. Oli mukwano gwo we Kenya? Oli mukwano gwange yes we Kenya. Yabeerako e Uganda? Yabeerako e Uganda naye nga si nnyo. Era basobola okukola Facebook n'agamba bakubbiremu ango ndala. Nga yakulaba nti kyangu okubba kyova olaba nkugambye nti bwe bakubba ogusooka ebiseera ebisingira baddamu ne bakubba because oba desperate ng'oyagala nnyo okukomyawo ekikubbiddwa neera ne kati obadde ogenda kuddamu obbibwe. Era kituufu kyoyogera kituufu era kyoyogera kina ssente singa watandise dda kati kini kiri singa weeziri. Bannange singa permit yange fulumye bwoti I would just travel to another country. Mami ngende hasolingeko ebyensomero kwanza mbyesonyiwe kati. Nedda tokola decision yonna olw'abaana ababbi kino just bibaamu mu lugendo lwaffe olw'ensi bibaamu ne bijja towanika ku kintu kyo ky'olina kukola lugendo just kijja mu bulamu kibaawo ate kikuyigiriza kubanga ate bandikubbya zisingaawo ate nekyakyoba wejjamu ebintu byabo abasawo nti abasawo ate ono akola nnyo ono takola ono alimba ono talimba ono mufere byejjeemu bikubeere wala kubanga you already blessed wooli si wabi abeegombawo bangi kati ekyo kyennyini it's a blessing. Nange omuntu asobola okusanga oli bulungi n'akuyonoona n'akubreakinga complete. Wabadde ne ssente zo gwe ng'olaba ntono owulira you want more kumba ate ezo nazo nyini kati ozeegomba okuba ng'oziyina. Nange mukama nze mbadde nsaba first put yourself together nyina we ngenda okukola wano e Buddo ngenda kuba nkukyekingako kuba ssaawa z'okukola zituuse lwakuba nalabye nga you are really desperate. I first settled down njogereko naawe naye olaba ne Facebook yono guys sirigisanga I don't know va yavuddeko kiyinza okuba nga balabye reaction yo ne basooka oba waliwo wosobola okusooka okujjako Facebook then you let me now wuno wano leka nkulage kati naye ndooza yamblockinga what banange Katonda Yesu Kristo banange yamblockinga dda abantu bazibu sikikkiriza trust me olaba nati ojja kumpa username nze nkebere ndaba oba account ejja dho byonna tugezaako naye gwe tobiteekamu ssuubi nti birina kye bigenda okutuyamba olaba ate mukwano gwo gw'omanyi akubba n'otamukwata n'omuleka kati ate bano aba social media byonna bya kumala budde by chance naye lwakuba nze ngenda kukyogerako sigenda kireka wano I'm going to put it out there tomanya oyinza osanga nga wali abalaba banoonya ba something you never know n'abantu okutuwa ku magezi and all that so I'm going to talk about it mbiteekeyo yagadde nkugambirewo saagala ogambe nti Shifana sharinze naye story ate nagisaayo nitutaase n'abalala ekyo kibuuze Katonda mu ggwe ebiseera ebisinga yeffe kennyini okujjanjaba ffe tukuyina okweza kwonna like you sit down okakkana ogambe mukama nzizaako ki agenda kuwa answers
ebyaddala kikkirize from your heart nti nkomye simanyi kiddako Mukama Katonda nzizaako ki I swear mugambe nkulayirira wallahi agenda kuwa answers. Kino nyine obugera gwe nakigezaako gwe nali njogedde naye ku ekyo ne kikola ebyaddala biteeke gyali ebibuuzo kuba ffe abantu obuntu ansa tetuziina kati kizze eriyo omugambe Mukama ate omusabe n'okusonyiwa kubomba omugasseeko kuba bw'obiteekamu magiki omulogo agenda kukola bw'ati obeera omugasseeko omugamba nsonyiwa we nanafuyira ne sikukkiriza nsonyiwa we natendewalirwa wonna ne nkugattako naye nkusaba sirina ansa za kino nkoze ntya mbadde nkusaba okikole nja kuddira ngenda kuddira kamale ku moving ngende ku mukolo we ngenda okukolera kubanga ngenda ballet ngenda kuba nziramu okwogerako naawe naye mbadde nsaba daddiwo find a way of talking to him. Okay, I will. Ngenda kuba nkuddira naye sooka okakkanye nga ggwe teri agenda kugumya nnyo kusinga ggwe ku acceptinga ky'oyitamu nti kati ebyaddala wendi wano ndikkaguwa nkomye naye Mukama gwayina answers. You turn back to God. Agenda kukikola. Kale. Okay dear. Kuddira. Thank you. Kale bambi. Thank you for your kale ngenda bakubirako inwa naawe. Mu butuufu nange namaliza nga bimpeddeko ng'ate ndabira ddala embeera yonna gy'alimu right now ate era esobola kwongeramu bisa kubanga abantu bonna bwe baba banabba omuntu ebiseera ebisinga bamwagala nnyo mu mbeera ekisinga otubbisa tukiyite kubeera desperate embeera eyo ey'okubeera nga oli akusanze mukadde akayaggayaga ng'olina obwetaavu kati bannange Mukama Katonda atusaasire naye bambi abakola ebikolwa ebyo Mukama abasaasire munnange naye this is not good. Temwahatinze ye yekka ne mu kihatinga abalala bangi kubanga muwulidde story sente ezo zaadde zirina bizigenda okukola buli kimu mukyewuliriddeko muhahatinze abantu bangi mu layini eyo ajjeemu obulwadde ajjeemu ki so simanyi na kyakwogera lw'embeera etuukawo n'obulwako ekyokwogera naye we are so sorry mukwano tukusaasira yonna gy'oli nti guma Katonda yasinga okumanya lwaki kyabadde bwe kityo ate naawe atulaba tobitwala butwazi bw'otyo nga bwe nabagambye omanyi abantu twagala nnyo okusalira abalala emisango gwe noweetwala nti ekituuse ku oli tekiyinza kutuukako yabadde aliko ki nze mbabuulira ekintu ekiba tekiri ku ggwe oyinza okirabanga katembo oba n'okirabanga ekyangu naye munnange gwe naye beera bubeezi careful natonaba kujajenga munno namusalira musango kamba siibule mikwano